It's gonna be a long day for me, you know. No genda okunoonya ssente nga bulijjo. No gendako nenkola byenkola nga bulijjo. It's a long day. Ngero olunaku lw'abalala abagenda otwegattako abagenda otulaba. Gamba Abannayuganda bagenda okuba nga batulaba. Kubanga bampuliriza. Kubanga bakatambuza straight. Sijana kwerumanta makantandikiro because at the end of the day ninga Abannayuganda abalala tuli entitled ku tulina okwogira. Tulina kuwa musolo ku tulina kuba ku birowoozo byaffe. Sina biwera musolo, sina sasula musolo okubanga n'ebintu byenna okuyisaawo. Sirina kwefuula atalaba nga abalala. Era nja kwefuula alaba nga abalala abali mu kulaba ekigenda mu maaso bwaki balabi. Sijja kwebuza amagezi era nga abalala. Wabula nja kubeera omubangufu mu nsonga ezimu era nga abalala. Bwe twogera ku kintu ekigenda mu maaso mu Buganda, olunaku lw'eggulu lwabadde mazaalibwa ga Baffe Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo Cuucu Beene. Era nsuubira Abannayuganda mwalala lwabadde nno lwawufu. Olunaku lw'eggulu lwabadde lwawufu nno nnyo ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ge tuzze tulaba. Olunaku lw'eggulu lwabadde lwawufu nnyo era nkaaga ku buli 100. Ngamba ku bantu abaagala Buganda naddala ku Bannayuganda beegattirako ku amawanga gasinga geegattira wamu naffe nga gaagala okubeera nga yozaali z'omutanda. Jjo gye tuvudde tubeera oba embeera zezeetambula Abannayuganda bangi nnyo badde batubeegattirako. Beegattira wamu naffe okujaganya amazaalibwa ga Baffe Ssaabasajja. Olubadde era we lubeeredde ddala ffe tumanyi. N'ensonga kimanyi nti Abaganda bantu b'amaanyi nnyo oba kingdom y'amaanyi nnyo ne mu byobufuzi. Bantu tuli b'amaanyi, tulina influence y'amaanyi. Munansonyiwa amawanga amalala sigamba nti mbayisizaamu amaanyi. Naye nammwe mutwagala nnyo mukimanyi. Tusaazizza abantu bangi, tusenzezza abantu bangi. Abantu bawadde emwagaanya, abantu bawadde ne ku mannya gaffe. Abantu baagala nnyo olulimi lwaffe Oluganda. Lulinga bugamba lwe lwalibadde n'olulimi olusinga okubeera mu Uganda nga buli Munnayuganda yalibadde ayogera Luganda lwokka. Kugamba Abaganda tubadde twagalwa ate naffe twagala. Ensonga ki Baffe Ssaabasajja Magulu Nyondo Cuucu Beene Empologoma weebeere celebrating amazaalibwa abantu bangi beegattira wamu naffe ne basanyuka. Ngenda kukola video eno sigenda nteeka mu lulimi lukyamu. Sigenda nteeka mu lulimi luvoola. Njagala munkwate bulungi. Mpozi biyinza osobera mu maaso eyo naye nga nsuubira ndi mweteefuteefu okukuuma ku mpisa. Yogaye gwe nga siibalwise mbadde nkyabagamba. Obuganda nze kyemmanyi ku Buganda nti oba Abaganda nti mulimu n'abantu nga bali mu mawanga malala naye nga bandibadde beesunga okubeera Abaganda. Osanga omuntu nga oba mu Lugwala naye nga agamba ndi Muganda nga yeegomba okubeerako Omuganda. Obuganda nga kingdom nze nkimanyi nga abantu abamu kingdom bagema bakiyita batya ekyo. Osanga abantu bangi n'omunyakuli n'agamba ndi Muganda n'osanga omugisha agamba ndi Muganda nga tyeyagaza engeri gye tusengekasengekamu ebintu byaffe nno nozaffe obulombolombo gye twetwala gye tusoosowaza. Okumanya Obuganda bwagalwa kituyina n'abasajja gulaba nga yavaako nga mulasita nga yavaako naye ng'ekiyitibwa Ssaabasajja Magulu Nyondo Cuucu atya era babuulira. Gone are the days when we used to think abayaayi tubeera bayaayi. Nze yanjagaza Obuganda ali Bobi Wine oyo n'amala asigenge mwagalaba. Badde yuti talina lunaku yali abaddeko kaawo n'abagamba n'atawa Ssaabasajja kitiibwa kuva ddera wazaaluko ekintu kye mubanda wa Ssaabasajja mubanda wa Ssaabasajja mubanda wa Ssaabasajja. Obuganda maani osanga ne malaaya naye ng'atya Ssaabasajja maani. Osanga ddeemu nga baliyo batunda kaboozi naye nga kiyitibwa Ssaabasajja maani ng'era Ssaabasajja abeerawo. Demu malayo bali mujiru n'omubbi n'omuti abeeramu kali akatya Ssaabasajja teri akatya Ssaabasajja mwana. Olaba n'abantu bennyini bannabyabufuzi waliwo atya Ssaabasajja lagamba aze simwogera
aya naipenge njogera ku buli muntu ne Ssaabasajja nyizo muyisamu olugwayo ne bamuzaata baakuba Obuganda nga tebannafa nga bakuba Katikkiro yekka ne Kabaka babeera bbali ng'akuba ettaffaali lyonna n'alikuba Kabaka n'amumaliriza ng'asinza Ssaabasajja. Nkyatandika butandisi bannange nnoonya vidiyo wengitandika kuba nayesuze ndogikola naye tutandike. Eggulu gabadde mazaalibwa ga baffe Ssaabasajja saagala twebuze magezi. Ebbanga ligenze maaso ng'Abannayuganda oba Abaganda bagamba Kabaka oyo mulwadde oba Kabaka aliko ekikyamu. Abamu baawuliza, abamu bakkiziganya n'abaziba complaining oba baziba balina ebibuuzo. Aba ne bagamba mulimu akabondo k'abantu ba propagandisti abaagala okubeera nga Buganda bagisuula nti waliwo abantu abasasuula abantu ku internet simanyi balumbuya boogedde ebbanga ddene ebintu bino nze mugobera yogera ebintu bya Kabaka naye nga tebyamutwala serious. Nga mubeeramu abantu abooza muve ku Kabaka biki waliwo abasasula bikoze bitya. So the same people every day abadawutinga abantu bano, these are the same people today abefudde nkindo mutidde nnyo mutyaki. Lwaki mutidde? Buli muntu azayogera ku kintu nti Kabaka is not in a good state mbadde mumuyita propagandist. Why are you today shocked okuba malabe video mumbeera Kabaka gyali mu Kabaka agenda atagera Kabaka agenda kugwa? Why are you all of you shocked? Abaganda agenda kusooka mbanenyi nange ndenegezeemu Abaganda muyiga okwogera ekikyamu wekiba. Religious leaders abantu bafudde bakatta wano Ssaabasumba Cipriano abantu bonna bamuzaata babatemudde n'ekiki ekiri mu mutu gw'omuntu w'Omunnayuganda takkiriza nti nno obuugi bwokya bumanye nti obuugi bwokya n'okkiriza nti bwokya. Lwaki gwe Kabaka oyagala kulaga nti nno ffe Kabaka twagala kwefula nti Kabaka waffe ye muntu ali special ne tasobola kulumbibwa nti oba mwogerako nti ali okay. Ngenda kusooka ntwala message eri kibayita akakiiko ba board eri mu Buganda oba abantu abatudde mu Buganda awo abakola emirimu gya Ssaabasajja nti edde nnyo waliwo abantu betwali tulaba Bakatikkiro bamuliika bandi basemoogerera abantu abaze bawummula ababadde Bakatikkiro batwapodatinga nga ku mbeera ya Ssaabasajja. Nziramu tuddeyo omulabe obutambi buli kyabiranga mu lubiri twakimanya nga Bakatikkiro bali kwebali. Obuzibu bwajja era mwenna mumanyi temutya kwogera. Balina wekirumira agamba bw'ofa ojja kuweewo siriko ojja kufa ne bw'onoyogera ojja kuyogera. So that is the problem. Here is the problem. The problem is tunatuuka mu maaso manye tuli mu mbeera nga oyogera ekintu omuntu agamba Kabaka okulwala kiri okay. Nziramu Kabaka mba mugamba bulwadde bwebwo bwalwadde so kene kya bulwadde Kabaka mba mugamba nti ndo bulwadde. It is okay omuntu okulwala but it is not okay public figure oba omuntu agobererwa abantu abangi omuntu asinzibwanga Katonda omuntu abantu gwe bakkirizaamu omuntu akabonero ka section y'abantu abamu nti eyo bene empologoma ya Buganda okuba nga tebamanyi. Nziramu statement mu nkwata bubi. Omuntu yenna bw'ajja n'agamba nti it is okay for Kabaka okulwala olimbuda. Kabaka si kaseenene nti nno kitaawo ali mu nnyumba jasiyo obusenge obutaano. Nziramu Kabaka si kitaawo ali mu nnyumba y'obusenge obutaano nti gwe family y'abantu batano mu mulina okumanya bya busenge kisirikira geyo fata dina kitaawo bw'adduwala oba kitaawo bw'alifa entegerayo jja gitwale wa nnyoko. Twogera ku kabondo k'Abannayuganda Abaganda abantu tuli bangi nnyo abalina ebibuuzo mwe abatudde kakiiko ka Kabaka abali abasirikidde ebyama muli batono nnyo. Oba muyimanyego oba yaani akakiiko akali mu Buganda mwe muli batono nnyo ku Bannayuganda abagala Kabaka waabwe mwe muli abantu nga 8 abagala jasi muli mukulwana bifi bya nkoko na bya mbizi mwe muli batono nnyo ku Bannayuganda abagala Kabaka waabwe enamba yammwe ntono nnyo. So omuntu alina entegere y'ekisibe entegere enneme y'obuleme eyo omuntu alina entegere y'ekisibe omuddikizo kemo Kabaka to BC Kabaka si kitaawo ndikitaawo walwala just family yakkayo kayimanyi Kabaka omuntu yenna mu nsi muno ng'agobererwa okuwala kale tsoke naye omuntu abeera mu mbeera mbi ng'asinzibwa nga Katonda ng'akabonero k'abantu enkuyanja
omuntu oyo abantu balina okumanya ebbanga lirudde abantu bagamba kabaka si bannange kamba bwe tewali kye bayita there is no smoke without fire. There is no smoke without fire. Bwolabanga abantu batandise okusonga mu muntu gwolaba nti tasongekangamu tewali mu Uganda ayinza kujja n'asonga mu kabaka nga badde amwagala tewali kikyamu kiriwo. Byonna bye muzze muwulira manya era biva mu lubiri olw'abantu babatwamba abalangira abali balaba ebintu bino then they try to leak the information ku bannayuganda abaagala kabaka waabwe. Byonna bye muzze mulaba kabaka oyo kyasiga okunsesa nti waki this is why Uganda is guilty today. Ate kabaka bwalifa njagala komiti eyo yonna tuginoonyereze tugikwate tugikuba emiggo olw'ensonga these people they knew. Look at Najinda bonna ngenda kubakuba munansonyiwa asooka empiseewo nekano siraba omuntu ansinikira leero nnaku siraba omuntu I don't want anyone to send me siagala kulaba muntu angamba happy birthday penge yes leero mazaalibwa gange saagala bya happy birthday byammwe siryaga today I'm not celebrating anything. The video, that video, you understand me. Today I will not celebrate anything at this Sijana Kukola. Ninda kusiba mu nyumba yange ndaba film. Yes, it is my birthday. N'abaana bange bokabe njagala okuba nabo wantegedde ensimbi. Sagala mukina kungamba nti celebrating ekinga kabaka mulwadde. Let not anyone who come into my inbox saying happy birthday. Mzee biganye lero. Mziramu. I don't want anyone to post me. I don't want anyone to come in my box and happy birthday ping. Bino bimuli mukati bya kisiro. Bantu mwe muli babinyo. What am I celebrating when the Almighty King is dead? He's almost dead. Video neja. Abalanga ne magala ulira mazima. Nulaba kabaka wonge emimira mirabo mizo utabo mutaganyula n'ogamba mbitizo kevo kabaka to be sick. Are you stupid? Olina amagezi mu mutwe. Ogiza kungamba mbitizo ke kabaka okubanga mulwadde nga bakamira amaluso utabo mutaga. Camera zimu. Do you think the camera can lie? Do you think the camera can lie? Najinda, all these people who are going bagula. Najin, Magabuke Babuli, Baganda Bangi. Kambabuli to the chibu. The day I realized there is something wrong in that palace, Mani Palace, video. We might fully me a citating in the Mugama Kabaka Talimo Guanga. Modi Linga Moon Singapore Blue Woman in Uganda. But what a kabaka mudua lile Nairobi wali yo musawo Muganda akola yo yadduka deshi bambulia kya Uganda watali mirimu akola Nairobi nabagabe ndakabuka kabaka siche kintu kyokukusanga nno kiyeja abantu bamumanyi musomosa kabaka ku Pawu ho musomoseza tugamba omusomo ekinde ku boda malabo ba Mombasa waliwo omuna Uganda ayagala kabaka we akulaba yo yakuba ebifaananyi nabiwa babumbuye. So the moment mwe mukola statement ya mwenti kabaka mwali alamula ate mukola bu video kabaka ate wuna akomyewo mwachi mwaga nanti nate mwali abo balamula ngate kabaka ate mulaga ibundi makomyewo. The moment kabaka bifaananyi byafulumanga ina aperusa yerusa alinga kugwa basinga ebizigo, that is when the Bugandans, the Baganda started doubting you. Bukasita mwata liko kutamata mambo simanyi kabaka talina fuluma ate mukola bu video bwata akomyewo buli gye mulaga yonna abana Uganda babalaba abagantu abagala kabaka bamulaba ndi kabaka kanoti breathe kabaka nava mu motoka ngagenda kugwa ate kumanya basajja mwe muli basiru nnyo because mwaswaziza n'Obuganda abasajja mwe mwaswaziza Obuganda mwayegane all committee mwaswaziza Obuganda muli basiru kansoke kubuzi omusajja Prince Weranda ne yakafa yafuda ina kyenda mu mwenda ne yabadde akyasobola ogenda ku toilet n'atuula 99 years ate omuzungu ababadde mu bazungu manyi bakaddiwa byo kusinga fa abaddugavu. My grandfather alina kyenda almost n'akyavuga akagaali kalundaganya jjajja wange akyavuga akagaali lundaganya and is a poor man, very poor man, akyavuga akagaali kalundaganya very poor man. My king are celebrating emyaka nkaaga mu mukaaga, very rich man, musajja mugagga alina abamulabirira asobola okulya kyonna kyayagala. Look at the general yenna alinga yasoseemu ebyenda man, alinga yalumiddwa ennumba man. Yeah. Omusajja omugagga atali mwavu kabaka alina buli kimu ku nkaaga mu mukaaga, jjajja wange alina kyenda avuga akagaali. Look at the general wafaanana embeera ye. Man, dead and gone almost. Dead and gone almost.
When to be what these are propagandists. Facebook is spreading this no sangam a person like Peter Maiga. As a French Kazaba Shabalang say goli and he sits comfortable said you will galumini. Now some social media. What are you trying to catch today? Look at the almighty further. Who get to gamba to propaganda? Let me tell you something. Maswazizanyo no Buganda. The money was in the out, man. Lwachi kabaka temutwala landani lwachi kabaka temuleta Sweden lwachi temutwala wo afazali mwani mutu tebula ne mugamba mazali bwaga genda gatasobodde gakuza wano mugakulize tabadde mu kifananyi ali London mu ddwaliro ali mu America mu ddwaliro ali Thailand mu ddwaliro ne mutaswaza Buganda buto because that was the last nail in a coffin. Ebintu byonna eby'eggulu yabadde ebiswaza. Look on the cake here people, the cake laba cake gye basaze. Ani yakoze kechi ya kasaba sajja kabaka. What happened to the colors of Uganda? Blue and the wall are red. The winter color young yellow man. Where did this ACPC, simani SFC, madema musajja ba SFC abambadde bundi ba Jesus Christ. Madema musajja ba SFC abambadde buno babita batali ntwamala mnebetwamala bino obubugu mnebo sebo mnabo bambowa. Since when have SFC bafuka bambowa? Wabagamba nga Buganda bajiwamba ne mugamba nti propagandist. UPDF ekola ki mu Buganda Kingdom? UPDF je tukuumira Bwakabaka ebeera nga majega gakokolemu kyomo. SFC bambadde sebo obubugo bafudde simanya abambo abana batuula wadde kakasajja ka SFC. Museveni already Museveni atwala ddaka bakawa mutubagamba mulowooza tuli mu propaganda already dead anga kekina yela kafendoa okubalaga nti twaba wambadda kechi nawe wajibalaga omusajja kabagame mugiteeke bafude kabaka waffe bambe ekisasala kabaka kize kwe manyi. Let me play for your voice. Mujja kuza mpuli byaki ze kabaka gwezeze enkula mu manyi. Let me play you this thing. Kamuzeye kudobozi ya kabaka ze kabaka gwe manyi. Ate ero message ye yasembayo emintu ne bikyuka. Eno message ya kabaka yasembayo ever since then ina ebintu byayagala okwogerako era nga abale badde babayira era nga bamuzaata era nga abantu bonna bwe boogera ebintu bino tebalambalawo kambi bazanyire mu biwulire ndabye ebinyuma ndowooza yange nno ndayiterese wano manyi mama temungamba ndi Mungama ndi amusajja balogo Facebook bagisangodde mu Facebook ya kusimu. Kankoze nkateke wano akalobozi kenjagala obbazanyira mbaye kabaka ngwe nazenkula nsinza nomwenge sejja kugonwa nja kusiiba wano. Najinda bakugula doli wali najetso na kuogiro linga kisikirize najinda mama waffe osirise najinda oli wali osirise muganda wange osirise najinda nawe osirise ligenda maso bila bapamba so na kusala kecho oli wali kabaka bamambaza gundi na babi sepesi naji wekali gwe najira kyo kama kutita kufa covid gwa tatadde mu gundi maso mbuza gwe najina tocha kufa covid ngati bakutaddeko kigundi kikokirije bakukokede kabaka ne mumufuula sebo mumufudde kasuku je bakokera ku just kaneka gundi akatimba mumufudde enkusu mukweka face mukweka sajja watu bamnamulabia Jesus Christ omusajja oyo yamuwagira agenda ali amazi omusajja wagira omusajja omuseveni agenda ali amazi omusajja sectors buli wamu wafu nabagamba ne mnuyo magoga abaka byasiba mu state buli wamu akwataga n'omusajja oyo buli wamu ali kubi ne mujjukira ekyali mujjukira kabaka w'egundi ono mujjukira kabaka wa gundi ono wabasoga bwe yalwala nafa mujjukira kabaka w'abagundi wagira wabasoga we baba ne bakwata mwe batyo ate obuzibu bwava ku Bobi Wine
akantu kenjagala obbazanyira wano ne Facebook yange ndala ani ajije ku simu gwange guno abanauganda gwe banoonyerezaako apo bikoze ebikyasitowa bye wa muno mbeera neyangulira ekisimu kya iPhone sikitegeera mwanyinaza ogusimuzaayo nomanyira Samsung apo stores eziriwa iPhone abazikozesa enegenze mwakoze kofini keki nga mwagala kabaka afe mwana abasajja bawambira ddala Museveni yawambira ddala olubiri tubujja tubibaga Museveni yawamba ddala kabaka nga muganye ne kofini bagimukozesa sebe yentaana nga yali mu gundi ya NRM zikala bujeze tulaba eza bbulu baziganyeemu eza Buganda mwenno mukyasaaga bino bya ddala bino bya ddala bana abasajja babi tewali muna Uganda agenda kwejja mu buwambo kujja konga situsi kati kabaka omuyo bamututte mugenda kubulya kye mutugamba ekirala and in just a few years to come Buganda will be no more kino nkibabuulira awo bagenda kusooka mulabe kuba bakibayimba musinga emputtu nze SFC kasi yabadde wali nga SFC mulimu okusajja mu SFC batale bwe bafulumidde mu gundo bwe bakubye mu obutudde wansi ni kabaka abo si basajja abakuuma kabaka babadde wa babiri waliwo akasajja ke SFC akabadde era bakakubye iguli lyavudde akasajja ako ku bintu bya muhoza bali balwana erigundi mu ebigundi byaba ni anise kikubo ka video kase kikubo omusajja yegwe balazi yabadde adanye kabaka since when kabaka ngakumwe SFC satinga SFC so SFC de yambalanga SFC so SFC bambala bugundi bya Buganda bambala obugogo why kabaka kachanga abyo tabiraga mutubadde bakatikkiro bangi nnyo temubera mu katikkiro musajja ajjamo bintu bya bubbi ebibe nebe muli ebitafali tafali byajjanga just bazze basajja bayi kata Uganda bali babu kwata mudda bali babu kwata mudda ebyo nebe tuvala basenanga bitafali salisa byagala Uganda we are very rich the Sri Lankan kingdom zanga zino nyeta tafali we are very rich na hii mayiga jana ekintu kinagamba mwasonde tafali nagenda kuba bana Uganda sente and kabaka was just there no ngabamu kwata mudda until the great mighty Muzata na jana alikuba rest in peace Haji sheke ya jana alikuba ngeraba mtutu mwabaganga ate musokola mu muntu wa wansi sente sheka na jana bagamba negituzalira banya abantu je bakubirwe swala walinga ebiyumba byembizi abantu mubaleke na mu gigiro mu yafenunje mutazunda tafali byebiki bine byonna byaleetebwa abasajja bassebigoli abo abasazi b'ebigoli abasajja beyita ba professor man these people and that's why so Mayiga simwagala I don't like Mayiga because of one thing man the greatest Bobi Wine yagana amwandiza mwana ebusaabala that man them there Mayiga najja mu bitibwa bwe Bobi Wine basona millions and millions of money kiro kikyandi ku mutima so I don't like the general one we shall simwagala so ngo bayita Mayiga bamwandize bamwoche bayita obwami at one love beach busaabala I remember that the video kumweri ndagiteeka yo millions and millions of money was raised you know abitwala mu bitibwa Mayiga natwala sente mu bitibwa what did Mayiga do nga batwala Bobi Wine Mayiga kwa wochi nga basenda Bobi Wine etakali mbutakali yakabaka the same Mayiga nga mazo kujeo sente wa Bobi Wine Mayiga naita abasajja bagende bajeo na basente sakale Bobi Wine tudali kutakali Bobi Wine azimba okali nayo wali lukuntana mukwano gwa Mayiga basenda Bobi Wine we basenda Bobi Wine kubuze takale basenda lukuntana si yateka ofulati tukuntana bali batine Mayiga obunnafuso buli mbana Uganda bunnafuso buli mbaganda omulasa nakuyite ewe ne musonde senda tenka no muita bamusende uyo musajja mu binyo Mayiga after Mayiga realize Bobi Wine is coming because of binobe nebe okwesi coming down nakola bwati nakola Bobi Wine bamusenda mutakali yakabaka batadde wa one love beach badde wonge opalike tewabera ngo bikolobero tewabera ngo temu tewabera ngo kintu kyonna Mayiga nakuna ivinga no omusajja kamushinga mukirira ngo kubera nge take just negative publicity ku Bobi Wine bakwatira abakazi Bobi Wine simanya asende ebirimi
nibakuba Bobi Wine mpaka bamusindako ettaka nenge Bobi Wine ngawako basindako ettaka yayita Mayiga oyo ne fundraising sente ne sente mbayo omulasita abeeyita abalasita abayaye bano nti ndi muyimbi yali akoze ekintu Bobi Wine yali akoledde ka Buganda Kingdom mbayo omuvubuka ali mu myaka gyaffe inspirinze abavubuka okwagala Buganda nga Bobi Wine atusizeemu mumpe eyo nti muyimbi munamukatemba munamizannyo akusinze yakuleetedde okubeera nga oyagala Buganda nga Bobi Wine mumpe eyo gwe mumpe eyo naye abasajja abo bayisa bubi Bobi Wine abo Bobi Wine bamukuba emiggo wano Bobi Wine bamusiba have you ever heard Mayiga saying something era jana iterina have you ever seen Mayiga agamba nti abaana ba NUP mubate mukole wemuti mwali mulabi ku Mayiga nga ina kyayogera Bobi bamukuba kateba mujjemu enjala wali mulabi ku Mayiga nga ina kyayogera oyo omusajja oyo ng'omuvubuka yakulete waka n'akuliisa n'akwanyiza ne bugondu bw'okungu ba Buganda bonna but wali omuddeko ko nga avaayo n'agamba nti omusajja oyo nze Abaganda mwantama man ndi musajja muganda n'Abaganda mwantama man bedde bwe tulizuukuka ne tumanya amazima ne tubeera nga tuli ready to accepting that we do digest nothing else but the truth. Tujja kuwa Uganda yesimisa Buganda egenda kuggwala kwa temwagala kugira mazima osanga gasajja agefula byo gasajja gakapaka kakunga kagalero mbulaya gafuwa bufunye mbwa mbizi ziri eno bwingira ate mumuyira n'okufa kuba mugenda kufa temyeche mutugamba mu abasajja abakulu abali wane eno simanyi muri bulaya ndi mutsaba sajja kamuyano na sabe yakulonde kuvuga mirimu jakapako gikolera kubuwangangusi tewa bamuntu yenageza namanyira wano musimanyi okulya kabaka mirimu gikolera no muwangangusi ngosimula toilet Inu mujaka bako jukulele nongo simula toilet okanja obaka aba ojonja obina bwa bakadde wano wali wakabinja kaba na Uganda wanabe flat bakolera kabaka bali wano bamanyi waliwo ababa kabinja kaba gundi waliwo akabinja kaba gundi wanabe flat bakolera kabaka wano bamanyi nese mugeza ko ne mumanyira nze toyina biri mujja okulya kabaka ngo oli wano bakadde Tolina mirimu gyokulya kabaka ngoli wano mbakadde zitogeza ko kumanyira mbamanyi muzisati sawa muwando mujja busire abana wote kusaba sajja kaisaba sajja waffe uyo ebito nebi muri konze mbirabi ensi yo nebi mugenda tugamba choli wano uzuma na bipeyiro zula bipeyiro saba sajja akulonda mirimu gyokulena ku muwanga mu sizaba kwini muzaba swile no sanga gakazi ndi munayo muve mu byasipa isi dynamic nze simanyi Diamond production omusajja Mayiga n'atunulira olaba Bobi Wine ali bubezi mu church Bobi Wine ali bubezi mu church recent liwano Bobi Wine wabadde mu church nga Mayiga alaba bubi nga Mayiga alaba bubi ndi abajana babuno olabya ndanga ati the problem is Mayiga kyatategedde nti wabeerawo ebiseera twamanya nti ne bugambo bakabana muwenda mutebi ndi asinga amani ate Mayiga yapevinze kuba abantu okuza ndi Bobi Wine kaba nyini yafiza kabaka waffe Bobi Wine ate n'ayita default Katikkiro oyo ssebo muzibu nnyo aya kasajja kazibu nnyo kawamwe bamutwala muna agenda okuba musipaisi Diana atuusizza simanyi oyo namugwaya mu muveeko agende yakole byakola muna agenda okudda wano nga kikyamu Zimbagana. How many police? Muna. Baba mutula ne muliza simanyi penge, simanyi lumbuye ndibe mulize, simanyi boyongereza ebigoze bitaka kensa, simanyi muropi media, lujuli. Do you think we are more influential than Katikkiro Sigaba when Agama release all these political prisoners? Do you think Katikkiro wacho see to sing it those? Mayiga bali kuba kabaka sebo mu muwambe nga mutamu nga inera bamusowe baby atowo obutwe bayita bayita kuno nani nombe atadika yasubyamu ko ne walo obutwe bayita kuno nani abanoka bayita kuno nani kike baba Hussein Kyanjo yaziba omutete asobola kugira namboza asiba naye anoonya amalusu it is the same theory kuno nani poison
oyo kulunani oyo bagala kumuwa Mutesa bannanga waliwo ansinikira zi message bannanga rasta aliko message osindika message nakutegedde sagala kwatula linnya naye obuzibu notification zikyankalanya essimu notification zikyankalanya essimu rasta linda ko kusindika message bifa kweno sindika kweli ya rasta linda le nita notification tanya sindika notification essimu yange ndi video yagita mutegedde chali wange nate alikirawo text wazika hata ine namba jaino kukozesa kamunonye wano sajja wange ono w'amaanyi mwagala nnyo ali ku ground sisobola kumwatula naye akuteekemu message rasta kozesa wano ibeera whatsapp yo kati eguddeko ku namba ya Africa gyenkozesezo jajiraba rasta akozesa namba ya Africa nsembeza kigambo erinnya lyo lentaddeka olirabye basajja bakozi bazi kampuni ezimu twagala kumanya sebo bantu batukozesa tuyotogera linnya wano kakutika mne ka voice note era sita olikiriya tojite namba eno ko olina okunfunira nti juguli biki ekiriro tuba tulina okikyusamu same situation muganda woli yakitegedde kati ntaddemu message yawo ku simu yo girabe oba osinika kuno bw'okuba kulira sita biba bivaavaako soko jeyo lojangira naye nga ate ono muntu mukulu nnyo mu gavumenti emu yafuna waitira bakabwe mbanja ala musome mukko newo I'm blushing mukko nanti reason sometimes Freddy Kajubi obudde bwakedde dda kabaka bamusse wapite ku Freddy Kajubi ono yabimanya ebyakabaka mbuyo ono yamanya ebintu bya kabaka asiba abuza abazaana yandabe Blood wale namba jengeno okukubira legikwate ya Africa gikwate totya wale namba jengwese ya Africa kankubira toko totya namba ya Africa ni totya teriko namba ya Africa ni totya ku simu endala simu zalina nnyingi amunonye ku ndala nze kubira ku simu ya Africa totya rasta sayina kumwogera ono enamba ya Africa muganda wange nekwata namba ya Africa eriko ekifaananyi kiri awo ojja kukiraba kya bizinesi zaffe obaye andi munnange ebyasobya abantu bagamba ate lumbi ebulira ebintu yabimanya ebyakabaka byosiibo bagamba modu gyendimu nga siya nina kumala kwekaka nnyo okufuna agoogera jejja kuva jjo siri bulungi nakati siri bulungi tebanga bakuwadde akatwa ka kimunene abanampa akatwa bo bagira beebaka naye kakimunene katambula ngenda kukolekeza kakimunene katambula oli muntu waali esibe ekimyu yenyweze ate lwaki ogenda bagenda gamba obatiisa butiisa sirina gwe ntiisa manyi baga amaaso g'Abaganda gali mu ngalo naye
nja bagamba ekimu buli muntu yeesiba ekimu yeeyineze kyenja bagambako ekitono ennyo kuba sigenda ku lwokuno n'okuwummuza omugalabi yange mpaka lwe naaga nti nzijja ku ssaawa 2 bwe naaba nzize. Ojja ku ssaawa 2 leero? Nja kujja ku ssaawa 2 naye ekyenjagala okubagamba kye baba beetegereza Museveni bw'aba agenda okukutta amala kukuswaza. Eyo keeke gye baakoze ye kennyini mu miitingi yaliwo wiiki ewedde yagamba Kabaka alina okweggulira kofini ye era kofini baagimukoledde bulungi nnyo yeyo keeke gye mulaba eri mu kika kya kofini n'agyesalira. Akyalina ekibuuzo ky'abuuza muggule amaaso. Museveni amala kukuswaza ng'agenda okukutta. Yakyogera n'agamba manja kumuyumiriyetinga naye ne kofini yennyini yagimukoledde n'agyeggulira kwe kusala keeke ya kofini. Era bulijjo abawakanya bye mbagamba nze sirina buzibu na Munnayuganda kubanga nina omutwe gwange n'olunaku lwe bananziika bagenda kuziika mwani nze. Pengo olunaku lw'onoofa bagenda kuziikamu Penge. Ate yagenda kufa mu kifo kyange. Ekino? Kati nze byenjogera birisigalayo ku likodi byeyogera bisigalayo ku likodi. Kati abantu abakyalowooza nti Uganda eringa bwe bagirowooza bweri bano abasajja tebajja kufuga ggwanga bajja kuwamba na kusaanyaawo bannansi. Kibalina okumanya. Omusajja mwayogera byetu bakoloza osaaga oyogera ebintu wadde bagamba omusajja bagamba ddamayiga biki omusajja yavuddeyo Kabaka. Omulimu ogwange ngukoze sirina kimmanjibwa ku nsi ya Katonda Allah ne bwanzijulula kati ogwange ngukoze. Man, respect brother. Bino byogedde ate bino bituuse Kabaka yabadde asonda amalusu wano twamulabye alonda amalusu agira byonna mbyogedde Penge tetufuna kyetayogedde lwakuba nti bannayuganda badde beekubya yaka nga Museveni yabakola ki yabaziba amaaso. Okitegeera jjajja ate abantu bafa mu tteeka eryo basipuliyano kati mwana abantu bafa mu ngeri abantu baka mwana n'abalala bakyafa bangi bwe batazuukuka. Luli emmundu zibadde ziwawaza abantu amasasi amatu kati bakozesa butwa ofa scientifically ne bakutta nga tolwanye ate n'omulambo n'aguwamba. Wano twatwalaganya omugenzi Sepiriano Kisito Lwanga bano bagamba ntuli basiru nga tumuwooninga baffe tetuna gwe twagala afe era amaliriza akoze eki. Era omulambo bagutwala bamuwa state funeral sebo state funeral ya omusajja omugamudu neziri wera state funeral kyokka omusajja oyo omugenzi kennyini musika mu famire ye yalina ekifundikwa kyewaabwe era baamuziika nakyo mu Buganda tebaziika na muntu kifundikwa balina okukola emikolo Museveni abagaana ogikola. Oyo gwe bayita Museveni mu musajja Abanyarwanda abajja okusaanyawo eggwanga. Obutwa bwa ddala tebuliko mboono weenaaleemu weefuddisi waaki kasita oyimirira mu pulogulaamu y'okutwala Uganda ogenda kufa okuggyako nga tusituse. Engeri gye najja ku ssaawa 2 kansoke empisewo message eno ŋŋambira abantu bonna bakubire Robert Kyagulanyi essimu ssenta bamugambe emmotoka agirekere Museveni n'ebigikwatako byonna kuba sijaasoose ovuga. Olunaku yali ava oba yali ava Jjinja lwe baasalira Nubiani lwe baamukuba ekigala ky'emmundu bamusala akasoko mu tukyenyi ojjukira. Lwe baamuvuga omujja eyo mpaka ne bamuteeka ewuwo olujjukira bulungi. Ye kennyini yavayo n'agamba nti bantadde mu mmotoka ne bankuba empiso naye saategedde ki kye baali bankubye okijjukira bulungi. Baamuggyako blood sample ne bagitwala ne bamukolera specialized nerve agent poison nga yiye. Bamukolako ki? Baamuggyako blood sample ye ne batwala obutwa ne batwala omusaigo mbakafulu bamukolera obutwa obuli special nga bwobwe prototype nerve agent ye yafulumye kubanga bamwegezezaamu omu obutwa emirundi egisukka 20 ne bugaana omutta. Kati waliwo special prototype
naval agent yafulumya ngeri specialized ye according to his blood type. Kati njagala abali kuno baliko babeka mu bagambe bamukubire simba mutegeeze emmotoka agireke nga Tundula bwe yagireka nena agireke neba gimuwa agireke bwe bagimuwadde ayite break it down bakivuge bagitwale Nairobi wonna badde mbajeke neyo gitulamu ejja kubeera death certificate gyaba yesayiningidde nga nenna bugisimu fungize awo enkumi muganda wake tweyanza sebo tweyanze kale agenda kubyogera ku ssawa bbiri n'ebintu by'omusajja ono nga bidirisa ate nga bigambwe bala naye mmwe bannange mulimu mukimanyi nti Uganda kati afuukira ddala firimu mwana Uganda kati firimu mwana nnaku zino abagamba genda tuuka mu Uganda ng'okufa kirikya ng'okufa kya bulijjo ba blood man Uganda movie kati Uganda movie yennyini site mwana abaana bamwe mbakuze gambagamba okufa Uganda it is a something nacho ndokwata omukazi n'omusalamu olulimi oba n'omukola kino ofumita omuntu okubesa ziyode ku street tikya bulijjo abaana bamwe mubagambe nga bagenda ku ssomero bw'osanga omusirikale ng'akubye omutuuze essasi oli kya bulijjo genda osome Uganda yafuuka movie man movie yennyini aya nemmwe okumanya bannange okumanya bannambwe zino firimu za ddala si byakutiisa muri bati politics ona agenda kumanawo ba religious leaders mwana buli muntu nali influencer apene kutaka tusigaze nga just Uganda eryawo just eri kubwowe kazenge cheche motoka neyebuza Bobi Wine nangenda ne motoka ena jipima munene ngamba ne mpate motoka eno ku basajja geje bagalo bubango baddo government eno dala tojagala ate motoka eyo bajikwata bajikebera to no muntu ena inango government dala yekebere motoka wacho obojize waka obajijamu ekyuma bajikwata mu bridge uli ebintu byola banga bili awo bili obvious ngo bali mazo jigira mbuka njize waka uli ne buzira abajja kujja gaba yaze mlali tulamu anyway Billy wetuli yao Uganda movie minds Uganda njitira ddala man sijja kubalimba Uganda njitira ddala Uganda afuukira ddala movies ennyini era muna Uganda sawa zinakyabuusabuusa nti Uganda ate kati ne Bobi Wine maze okumubuuka musajja mugezi nnyo era Bobi Wine madde nkusabye okulayira biveeko I still want to see you my president Bobi Wine ebyokulayira biveeko muganda wange otubikudde amaaso koma otogenda nze njakwagala bano abasajja ba mafia baninja nawuliza akatabika mukazi watamamu ne bamutera omwana bawamba n'omulongo omulala netemwemunya wakitamala emirundi adda ku TV nayogera nimanyi nnaku gyalina bamutira omwana bawamba n'omwana w'omulala. You work for them, they kill you. You don't work for them, they kill you. But abasajja sibangu. All sectors bazikubya abakazi babatidde mu abantu abayisiramu bali mu kukaaba bana byamizanyo uyo ne FIFA ekaba babuga asiba mu state house buli muntu. Everyone is bleeding. Everyone is bleeding, man. Uganda nzo obutwa bujja kunsangano sisobola kali nyambu tekali safe. Uganda is beyond omwego mumya mu government mugamba mbuno mbusiba tuli ku blankets and wine. The Uganda we used to run the Uganda that we see misa ngokuveda it is beyond blankets and wine. So it wagala okukolera mu Uganda byagala okugamba abazikulu waffe they go beyond the level of governor. This is nonsense we hear sibanyi Uganda kitu nyime. That is bollocks. Uganda ekonimira wangu wasaba subaba. That is why bakuba minister wa byambu sibanyi ndachi wanyizo okunonya kyo bayito yayimba Uganda kitu nyime gwe singo limu komera. Mbanja galo pe statistics okukosinzi dogama ti Uganda nyumira. Nze mbakuba nga nze sibanyi minister ndachi wala gwe mwana gwe yayimba Uganda kitu nyime baddo limu komera. Uganda ekunyumira wasawa zino gwe sibanyi Uganda kitu nyime. Uganda kitu nyumira.
mulimu ze nyizo okutabuka ze sigera ne mugwe banja kunoonya wano ja kumulya jogero sibi ombuli Uganda ekunyumira Uganda is beyond obubunda bu TV musiba ko ne mlango kuza mpso mu kubasimanye bivulu twagala kulaba Uganda yese misanga te wali kisanyewo Uganda te kyasimise ebintu byasana sana wodda muve mu byannamukwaya meeting Diamond namukwaya zi meeting Diamond production simanye ni Tanzania Uganda is bigger than that bullshit basajja ba Eko ni babalubye mukasika mwe. Do you think these are investors? Do you think these are real investors? Nga tulina mu Uganda ekwata investor ne tumuofe ne tumwewolera sente ne tusobola kuwola gwe muntu na Uganda gwe munansi kuwola sente ofuuka investor ne tulina omusolo wolo omugwira. We live in a kind of poker. When a baby want tell you to come up on a street and then do something, Moza, katika kaombe bamutu wala. Muna agenda okula baby ni basiba bagamba it is not about him. Usanga message ali namlu kuvitiza about the entire Buganda ndi batu twala batumalawo mwale mo chimanya. Bagamba it is not about you chage mute mutegire. Muloza chagenda yazindi na video good level na ya kugamba kino kinene kiri atabala mujja genda okukana ngo Buganda tumusigaza mu bagolola. Yes. Don't you come in my inbox and tell me that I'm on the production versus in Namukwai. Zefulira mu. Bobi Wine okujja kwa Bobi Wine kulesa ebintu bingi byesigenda kwerabira. Kuzibudde abantu enkuyanja amaaso. Naye ate ensonyi omusajja obusungu azifudde busungu. Ng'ebagamba kiso kya mbuzi kirekerera simanyi omubaazi kikola kitya? Omusajja obusungu ku kyobudde ku Bobi Wine omanyi kyakoze. Atutte bantu baffe betwesimbisa. Atutte bantu baffe betwesimbisa baatwala. Ne faza gwenda bwekirevu ne faza oyo yegendereze. Baye faza simanyi bikoze bityo lufazo yalina ekirevu alinga musajja ali awakubanyo enyale mufaza mukadde kadde asibaawo zali Bobi Wine akamupostinga recent. Fazo yeetaaga obukuumi. Mujja kuba muwulidde nti yazidied in a car accident. Andi baba father bwafiira mu car accident. Yafidde mu car accident zui ng'oyo agenze. Awo tulinno. Eyo kasali kakoleddwa Joe Malaika tubajjukiza. Yakola obusaati buno Joe Malaika asinzira mu America naye nga yamana bad designer this akolera buli busiriki si kasaati saati naye nga akolera buli busiriki akola zi string akulika ekifaananyi kya bbaawo gamba n'ogyambala akulika ekifaananyi kya bbaawo wano ku ngabo n'okambala ogeze mbwenzi omusajja alaba ekifaananyi kya bbaawo n'omugamba waayi n'okamukubira nti nabira ebinyoma naye ng'ozabazabazabazajja abanyoma akola bu bra akulika ekifaananyi kyo akola bu skirt akola obutambala akola buli kimu Uganda nti kufiira mu accident bamuyita simanyi father wange musajja bamuwa obukuumi nze namulabye musajja ati obuvumu bwakozesa ku myaka gy'emika letabizza mugumuzi bunani abantu bali mu bulumi naye Bobi Wine atamuwa obukuumi something will go wrong. That is not okay. That is not okay. Why father yono why father naye omusajja oyo bamuwa obukuumi agenda kufiira mu accident. Father wanga bagenda kufiira mu accident bagenda mukwata balina omukwata mukati bamulabye dda Balamu has already reported him kuba Balamu ya Facebook nimayine kuno kwali that is his job. Balamu kati Balamu ya collecting mu video we butina buteka mu state house uyo nakalema bitina Balamu kati bifaza yamulabye dda agenda mulopa. Balamu doesn't want that father to exist. Asiba no Balamu Roma. Balamu yajja wana Roma. I was supposed to meet him. I did meet him. Nenga asiba no Roma nenga sajja batembazi nenga liwa no Roma we agenda wana Balamu. Yeah.
Aleka tebere byatuuse. Toyinza kungamba nti Nabagereka si mafia, Nabagereka limoro mafia. Shia. Uchicho gereka ujoza sola kugamba bana Uganda nti bawanga limwe no kondi. What is the work of a CBS? What is the work good man BBC terofina mazimba yachi. Ni Nabagereka limoro mafia. Yes, pengeze jogende Nabagereka limoro mafia. Straight sichizayo. Nabagereka limoro mafia lungi nnyo. Yes, Nabagereka limoro mafia lungi nnyo. Nakulabenga there was something fishy with the facial expression. You know what you did, the rubber bow wow. Stand up and say adale. Hami tena. Bako mtegendo wasonge donga CBS yachi. Jesus Dalton nkula musiza ko muganange Jesus Dalton. Yeah man, Jesus Dalton straight from Sudi DJ. DJ wanga singe South Africa mwagala nyo Dalton Jesus. Nakula naye maje. Nabagereka mafia. You don't tell me these things in Smile we have a Nabagereka. We don't have a Nabagereka here. Kabaka ali kululuwe. Obuganda bwawambwa, that is why mulaba abasajja abatunda wala jinga bazira muna abakaza abana bakabaka banazo babira gaba bazina zine byekiyumwe. Ulugale zonyango omutunzi wakweta jana kwata mu lubiri omuwala. Dati biya kokro chayeze nze nembiza zinye mu Kampala. Tuhumiriye tidere muganda agenda jeyo mwana wa kabaka. Good enough bamuganyira okuyingira mu lubiri kubeera mu chimbizi. The moment I saw Sankali Ambonga yambadde mu kisoroto ndyamu ali mu swing pool, I knew we are gone. Beranga. And they're using Buke de bande kuba mugundi. Samba mugamba de kanasomeka muno ka kisoroto ndyamu simanya yambadde ka kisoroto. I knew we are dead and gone. Nabagereka shia mafia for real. Because kasoke babule katero chimu. Toyiza kungamba nti no bawa izo okubeeranga ali awo. Oba kusuubiza ki mwana gweddemu. Oba nodemu ne bamusuubiza kisi kitegere. Because okubeera Nabagereka. You know kabaka ina abakazi bangi kyonkimanyi. The entire world no. Kabaka badde n'abakazi era badde n'Rwanda. Mwe baganda banga bakulidde ekireka. Muze mulaba kabaka wa mwajoginga the last 2 years. Kabaka abadde addukira ekikasozi ka gundi awo. Abadde balaba kabaka nga ajoginga. Abadde badduka nawo. Abantu badde bakira kuma kyokulaba kabaka nga ajoginga. Oye kabaka abadde ajoginga. Kana kagundi mukasali. Nabagereka yura mafia to blow clot. Ekyonchoged. Kuba tulina ebibuuzo bingi nnyo nga tegwandi badde osobola otuyamba. Kiki otuyambye? Nabagereka kiki otuyambye Nabagereka mbuulira mulo. Yama. Omusajja kazi yabadde wali nga nababba wankita ne keeki. Omusajja bambi si mulamu bulungi. Naye nga Nabagereka seba atemereza agamba laba watu osirisi bakusuubiza ki. But we are maybe at the end of the day, manya basajja bawasa abakazi bangi. Mwanyi bine byakabaka tumayisigo badde manyikati because the truth about was kabyogere erambi manyi mukimanyi bulungi Nabagereka si abadde omukazi omukulu. Kabaka era ne bawasa Nabagereka kabaka Nabagereka beera omukyalo omukulu myaka engi era badde kifaananyi nti Nabagereka but in the process in the earth wabadde era abantu kabaka alya kunswaza abadde era alina okubasajja wala kuba kabaka atasiimwa. Muliwo abantu abamuwala bawala baabwe mu lubiri gamba kabaka twala wuuyo era bye bibaddemu. You know that for the fact them. Nabagereka bitajamusaiza kuba Nabagereka yasoma omuntu wa bitabu yabadde asomera kuya Nabagereka uweya awakinga kubanga yagala gwe weka. Who told you that? Ani yakugamba kabaka ayinza okwagala gwe weka gwe nawe? Wanyingira nga kajja sibitiibwa ne tukolera embaga makeke. Twakolera embaga makeke wane musajja yagala okubeera nga olaba embaga ye gye twakolera musakazi gwe Nabagereka gye twakolera baffe. Baffe gye yakkolera yali y'amaanyi nnyo nti yaleetera n'omusajja gwe bayita Kabangala Mbuga ogenda okubba abazungu mwanyikolera Vivian. Notification, brother man, notification tozisirika nnyo ku ssimu. Nkumbasita muganda wange nakuwadde essimu eyo n'enkusinikira. Mwana omusajja video yange agittono mwana. Notification zagikono mwana. Omusajja namutaddemu dda message wa ne mugamba man. Eno yeetambula n'obasiku. Asta mwana oteka notification kwa hiyo simu nemisa video yange mwana nzo kantige message bagita papa laba kigambo papa man toti yamanye simu ya Africa neno nayo nzenje kozesa nkusikide kigambo papa
Rasta man ndio chesa mwana laini ya ngosika ko bindo vivigo ndio sika njagala bijje kuno mbambira ba Nabi kadali wali baba amusubiza amuka mbuga yajja wano so imani mbuga munaze sibanyi kola gondi ya kabaka nagenda baba zungu wange bamukula kula mwamba nje bamulise mbizi seka ninga chapa jasi kuba mbaga eberenge ya kabaka gwe mbaga jibakola ndaba kele koji batu akusa be chitiwa but you cannot even come out and say you our lord ndio bali mwe chichamwe chitufu bali we chamwe chimuliko uli awo siris my name is Peng Peng zenyo gera mazima zatesite zemkubulire chindi ku mutima Wali asereze wa Buganda noba amataka uzango kabaka zabadda kwadde ngo omukazi wenda kacholi ya ulinze bulinzi wafa go just to be because kabaka era wafa you don't make sense. Do you make sense? Gwe kaloka kasati no you don't make sense. Gwendo ononye muwala ono kabaka weto. When the gentleman him dead and gone, what happened to the wife? Gaddafi yaja na bensigo from near one and obo such sasala. Do you even make sense? Museveni amutembe yanga mutula ne Libya. Me tell you this straight. If our king dies like that kind of fuckery, you won't make sense anymore. So come out get ku CBS, BBC, radios, and the media house of Uganda will get it to one to you. Yeah. If you think that, great. If our king dies, me tell you this, Kabaka Sigagi Zako Nafa, you won't make sense anymore. Because Manga Tibali Namakas, because Manga Baraga. Bakaba Tibali Namakas, because Wadago. Who talks about them anymore? You're just there as an imaginary figure, but me tell you this, I warn you. Siga Kabaka Agazako Nafa, you won't make sense anymore. Kabaka Wachiva Mabachi for them. I want to see the kid on Akagoon. The Kabaka we used to know Uno. I want to see the kid. Yeah. Look a video ke nonya kabaka. Omusaji yakoze kechi omuhimu omutemu. Omusaji omukuze kechi yade musaji muhima SF sira babontwe. Bana bali bobulo. Omuli wobulo bontu yakoze kechi ngajitadde uche bayita kintu kidogo na balu kechi walwe donga case. Jesus Christ. What kind of humiliation is this? Huh? Yabo musaji omuhima ayakoze kechi mwawangaisa abasajja. Zuena would have made even a perfect job, Mitalenes. Yes, for once. No. Kechi za Zuena, this Zuena nibada kola kechi single kuwezo mukolo kuna chitiba. Yes, for now, I second Zuena. Unumukolo nibada kwa Zuena na kola kechi. Zuena nibada kola kechi singa wa ndabagasia, batu temaiti. Batu walide kama kamaiti. Yarimbua, abahima abatemu. Hainazima gatanyaka, tuwafa mseta usimamu wadeda oda tigendo omuti. Look a video can nonya kakabaka no yogera angedda. Ngano Dabo muhima. Omusisi wobule mbua. Eva mu state house banyi wadeda ne sente yiye mbua. Bamugambe damu yiye ulabe mbua. Omuhima oguyindo yindo guli busajja muhima nyino muhamvandi mbwe. Bamuwadde obutwa butwale mbua. Okulira company kiggu. Nabageleka if you are mafia. Nabageleka boboli mafia. We thought that this fuckery, all these things them you do. Feba zikulu babugala twakuwa bine ebintu byekisirusiru etubulira bino you're there and you know there's something fishy and you know. You know. I may tell you this. What is wrong between you and Katikiro? What is going on? Maybe there's something going on me that I don't understand, you know. Maybe Kabaka ever say, well, all these things them, you know, with the Katikiro and all these things them. Anything I go on, but you just walk. Bridging Siso Kabaka and Gajabin in China mind. Maybe you and Katikiro, anything I go on, you know, anything possible. Magala said, Magala power, anything I go on, you know. And you know, when you're going to take a home, one of Katikiro, anything I go on. All these things them can go on, you know. But you saw come on. Don't be surprised about Najin, the little bit, but since when Najin away from Lubuto, when Kabaka has been sick, almost dead and gone. But you took about Lubuto, who will be the father responsible for the picking them? A particular man, them, you know.
tujja kugatta obubonero obwo tugenda tubanye what is there that you Nabagega cannot speak when the husband is ailing with a disease. Ate nga bamuwa obutwa naye ng'osirise. Something don't add up and something don't ladder. Netujja kinoonyereza. Singa mutukeera kumakya tugamba Mukabaka agenda kuzaala omwana mu kaseera bibiri byabadde alwadde nti no you're expecting a baby. Tugenda kutabuka ogenda kakasa. Because there's something that doesn't add up. Yo. Waliwo ebitakwatagana. Ebitujja kubimanya. Katikira ina byakola Nabagega n'osirika. You must be having a situationship. Mukazi wa Will Smith jaita simanyi entanglement. Mulina okuba muddukira mu masiro ne mwekola ebintu byettabeera. And these things tetsobola kubikkiza kubeera nga bigenda mu maaso mu nsi yaffe. Bwe muba mulimu embeera yogenda mu masiro eyo ne mubaako embeera gye muteekawo nga Kabaka waffe ali eri afa obutwa. What is going on? Gwe erayira okubeera omukyalo omukulu mu lubiri. You can't say anything. Nga mulina zi media houses, CBS, zitegeeza musiba mu kaliisoliiso. Kyekigenda mu maaso awo kyetamanyi. What is going on that I don't understand over this? Nabagega and Mayiga, you're beyond this. You have something beyond yes. Ebintu ebyo. There is something that something that I cannot explain. Something that anyway, you have a situationship where you are in a massive business, but tubalaba. Nzenda kugambe Nabagega Kabaka nagezaako oganya okwogera you won't make sense anymore. Anagenda okubeera mu bwavunda mambo Nabagega. Kabaka w'Ettolo we yafa Museveni amutuuka yamusindi yatabaka Museveni aleeta babuloka baamuzinaazina paka musengulamu n'abaana. Ekisiya ne kigoberera n'abaana netale destroy to think me afraid of anything. Tabakanda kabo Buganda bwa kingdom bwa yasaana we shali we yimiridde. Ono omwana omutuge wateekako Kabaka naye ali bibi alinga ina embeera zisitigirika. Mwanyinaze omwanyina ali ena ali kuzina bapolisi tabana ebisajja ebimerika ebira n'ebizinyi by'embizi in America. Omumbejja wabera kibamukola mu America leeta omusajja n'agwa eddala omuli wakakola mu America muliwo ebisaga zagwira eddala e Uganda. Simanyi police because every time the Duke. What is the Duke now? Naddamu okuwulira nti afuna ekikazi eba ekikazi kyali kijera Uganda gyabeerera yegenda yakijja ekituuzi ky'obunyeebwa. How can you bring a man? Nagenda bawasamu omwana mu kingdom. Relationship n'ensi n'egiraba, embaga ensi n'egiraba. Nagenda mala mu bufumbo emyezi 6 gyokka. Ate n'asuulawo princess nagenda afuna omusajja omukazi omusisi w'obunyeebwa. Nayo kingdom baagikuba n'egwa. Temwagala okukola kingdom yaffe. You think we're stupid? Kulanga biva Kabaka mu wetu lwalina ki? Ogenda kungamba ki? Genda ondope. So the president wamu ali mu kutta waffe gongambe musogera kuwa mu wetu lwomwe nno mulira kakyali onera kingdom lekyalo kyayina kyetugamba kyetugamba. Fibole tuyina kyetugamba tuddamu na kuntisa. Wera kuntisa gwe. Wera kuntisa sobola kukabaka wera kuntisa. Gaddafi yagenda okufanga abaguze eguze mwenna. Yabagula just one night stand nzogala kummanyira gwe. Zo mmanyi gwe kuntisa tisa gwe. Gwe. Tudanga muze kuntisa tisa. Genda ku blogula bo tisa. Don't talk about that. Gaddafi yabagula in one night stand yabagula yabuuza how much is one night stand mwogera sente za mwezi zibaweza mwenda kingiro mala kummanyira. Guzaba ze wandisa tisa ogenda kunkola ki? Don't talk about our king onkole ki? Gaddafi yabagula yababuuza how much is one night stand. Mogeze zinzo bayimiza for the past day for zinabayimiza emyaka nga 5 gibujja kingdom muzogerera mwazogira. Era mugumbe jambo za mweza atambula ko nagende Los Angeles ogula ba police ngotogeza no mumanyira. Genda byo mwebe ko bomanyira butoto. My king is dying gombulya kakabaka ko akachalina obulama akachalireka just bakakansiba ko zigame PS kazajja. Omanyiro wangenze ya kumanyira. Totandika rutalo wano najja kusobola mwemba ibina mate mwina kati koso kombe eminyira yize jogede mwaba kombe eminyira togeza no manyira gwe so kene simwe so kedde oya kungambye ki gwe
Gwe gendo omanyire buli bulongo bulabo kanga don't talk about working on stop damu kujano siku yisewa kichogeza ko kunga baba kombe bemenyira bitwaseza mulinga na amazi ungamba kigo don't talk about mulinga kachi kabaka mwasira ku PS bino byenyo gate ya iza bibagamba kubawe kala babatia kabaka mwasira ku PlayStation kicha izo gamba ni gwadumira yemwe amufune ndo omukazi wokuwasa tudamuna kummanyira gu. Don't talk about Akigutogeza. My king is dying. The president kama kalimu kumuwa kutonga. I should talk about your which king no mama talking about the Babagula one night stand. In the wow. Chobagala kwa ngoni ya mazimwe. Aligwe mumanyira. Gaddafi yabuza Museveni yamu ne bakole iguni Museveni agamba atina akuza ngaho kuyalina bloka nagamba one night stand sente meka billions and billions of US dollars emuja aliko zezibayimiriza ko ngamumanyi. This message goes to now again. If you're not careful, you also make a headline. You won't make headlines no more. If you come back Africa staff, you will not make headlines anymore. I think the man who headlines in Uganda when the OTA, Chicho Geno Tuga. You don't know what you get fine. So go be active, just step up you get. Bufuna diguli zawa. To ila chotuga, but more than we see Ruby Mandaji, Namanje, between money. But you just want to know Church at you on the Maiga. That you cannot disclose. Uli, umwana gara kumanyiro lya mbuli kabaka wambu. Kabaka mu yabairanga wanu, kabaka wambu. Bedi for your information kabaka wambu na muziki, kabaka wambu, sio kabaka wambu. Yabairanga oneze na mu sijana kuingira bitu bila nyimu jana kwenyiza nyiza. Anyway. Aza agenda kango omulala. Tamanyira zenchacha mugunyi babo kingido ogenda kungamba kinti basoga be bachi bali nakachi ogenda kungamba tomanyira nawe waliwo kingido mwesinge yabo ganda ati mwogera kwani obuga wako manye bango wegundi wafunidde obuto for your information waka bakaba yafuna obuto waliwo mwogera tibaina babogirira bafuna babogirira ababuto basimanye wegundi ogunda budde bamu obuto wegunyola anyali ali mu suffocating na buto Tena babogirira wafire yo bafira until we abanyo bana you stand up bagamba gudi wafana baganda petogirira abanyo tuogira kubagwe bantu kingido mwesingo okujanja waze tinto temudda mu kumanyira atacho njogeza Uganda tuogira kubagwe Uganda fetu sansa waze kintu fetu yogerera tutabuse tukabaka wafi that is why you also getting involved in our business wamali yafana obutasimanya wewe ne bamuwadde obuto abutirira amuogira kodano mmanyi. You talk about the Tolo King. The Muina Kachi, Yabakombi Veminyira. Tiago Sale Maso Game, the Muto, Borgaro Maindo, so go bleeding, Mazizeva Kanga Kanga. That idea any motor to come and stand in front of Yogina Kungambas. A person Mugana in a Kulamukubi, Hashimai. He, a person to Muganda and this Bamukubi. Katajagi medium Kubi. Mutwale Kubigiring is a Nibaza Imam Kubi. Zimula gatuli kubigiri tuli kubuga hipas ba julia na muganda wange bajimu bakubire mpi no bimba bagire babiberi mu kusaka ate sakade wa sibe mwinanga bali by influence omanyirani when I've ever had a motoro making headlines tutamuna kumanyira mwe danso fetu kola mauli eso gatika baka fetu mononya yes. Gaddafi yagukuba munda ne mukiriza ate yakozesa lugalo n'abasasula kuba bo mulwala bwe wabe sebo nga sebo mukyala si musiramu abeera abenyaza bali lugalo one night stand n'abasasula ongamba ki fiye mutolo nga tonjagala genda ni bulokome bana bangi babe bafa wesiye mmere ngenda kukola dino mazali mwaga ngenda nkole sibi endiko ebyo nkuzi njajaja wazokula eno wena yetugenda mu ebirimu amasasi. Don't talk about Uganda. Tobulugala agamba ndi Muganda. Manyi wakyogera Uganda mazimu mpuli njogera luzungu joni kyosobola okutegeka naye gwende kulutu. Why comes you follow when I'm speaking Luganda? Tugezako kubanira kintu kye bayita Buganda twasoba muganda twayitawo. Abageto we are influential here. Tumanyira wano. Simanyira.
Mukajo kangeri mune ntoka bo zeno byongera ko ne mayingira kabe kingi no mukino yingira yonna ate ne mayingirira ddala gamba the facts tuli mu gwanga ngo Luganda twogera osinga okubeera nga lunyuma mala bya basajja omuna Uganda kabaka gwe yawadde tafali omuzungu wacha yogera luto awe tuli tulanga nti jo malaika akola obulego buliko gune ekifaananyi kyo akola ka gisting kayinza okuba kali ekifaananyi kya bbaawo bw'okagiramu omusajja omaze kiba kibi awe tutuuse ate yakisinyigira nyiga mwana nkanze sebo kubacha busogera kabaka wichi kabaka nesigenda kukula ngenda kusiba wa mukunyolo efunyo information indozo beve tandike kati namba ya Afrika netotia ngende ku simu endala simu zali na nyingi amunonye ku ndala Zekubya ku simu ya Afrika toti arasta. Saina kumwogera on. Enamba ya Afrika muganda ngene kwata. Namba ya Afrika eliketi fana nyikiri ya ujja kuchira abacha business zaffe. Why? Chanja mokende. Ani munange byaso by'abantu bagamba telumbiye buli ebintu ya bimanye ebyakabaka byosibo bagamba. Modu jendi monga siya nina kumala kweka kanyo okufuna agoogera jejja kuva jjo siri bulungi nakati siri bulungi tebaga bakuwadde akatwa ka kimunene abanampa akatwa bo bagira beebaka naye kakimunene katambula ngenda kukolekeza kakimunene katambula oli muntu wali esibe ekimyu yenyweze ate lwaki ogera bagenda gamba obatiisa butiisa sirina gwe ntiisa manyi baga amaaso g'Abaganda gali mu ngalo naye nja bagamba ekimu buli muntu yeesiba ekimu yenyweze kyenja bagambako ekitono ennyo kuba sigenda ku lwokuno nina okuwummuza omugalabi yange mpaka lwe nnaga nti nzijja ku ssaawa 2 bwe naabanzize ojja ku ssaawa 2 leero nja kujja ku ssaawa 2 naye ekyenjagala okubagamba kye baba beetegereza Museveni waba agenda okukutta amala kukuswaza eyo keeke gye baakoze ye kennyini mu meeting yaliwo wiiki ewedde yagamba kabaka alina okweggulira kofini ye era kofini baagimukoledde bulungi nnyo yeyo keeke gye mulaba eri mu kika kya kofini n'agyesalira akyalina ekibuuzo ky'abuuza muggule amaaso Museveni amala kukuswaza ng'agenda okukutta yakyogera n'agamba manja kumuyumiriyetinga naye ne kofini yennyini yagimukoledde n'agyeggulira kwe kusala keeke ya kofini era bulijjo abawakanya bye mbagamba nze sirina buzibu na munnayuganda kubanga nina omutwe gwange n'olunaku lwe bananziika bagenda kuziika mwani nze penga olunaku lw'onoofa bagenda kuziikamu penge ate yagenda kufa mu kifo kya ekimu kati nze byenjogera birisigalayo ku likodi byeyogera bisigalayo ku likodi kati abantu abakyalowooza nti Uganda eringa bwe bagirowooza bweri bano abasajja tebajja kufuga kuwanga bajja kuwamba na kusaanyaawo bannansi kibalina okumanya
omusajja ali mwayogera desibyetu byogera bitugawo bakoloza osaaga yogera ebintu wali bagamba omusajja bagamba damayiga biki omusajja yavuddeyo kabaka omulimu ogwange ngukoze sirina kimmanjibwa ku nsi ya Katonda Allah ne bwanzijulula kati ogwange ngukoze man respect brother bino byogedde ate bino bikuseewo kabaka yabadde asonda amalusu twamulabya alonda amalusu agira byonna mbyogedde penge tetuna kyetayogedde lwakuba nti bannayuganda badde beekubya yakanga Museveni yabakola ki yabaziba amaaso okitegeera jjajja ate abantu bafa mu tteeka eryo basipuliyano kati mwana abantu bafa mu ngeri abantu baka mwana n'abalala bakyafa bangi bwe batazuukuka luli emmundu zibadde ziwawaza abantu amasasi amatu kati bakozesa butwa ofa scientifically ne bakutta nga tolwanye ate n'omulambo n'aguwamba wano twatwalaganya omugenzi Cyprian Kisitolwanga bano bagamba ntuli basiru nga tumuwooninga baffe tetuna gwe twagala afe era amaliriza akoze eki era omulambo bagutwala bamuwa state funeral state funeral ya omusajja omugamudu neziri state funeral kyokka omusajja oyo omugenzi kennyini musika mu famire yewa bayalina ekifundikwa kyewaabwe era bamuziika nakyo mu Buganda tebaziika na muntu kifundikwa balina okukola emikolo Museveni yabagaana ogikola oyo gwe bayita Museveni mu musajja Abanyarwanda abajja okusanyawo eggwanga obutwa bwa ddala tebuliko mbono weenaaleemu weefuddisi waaki kasita oyimirira mu pulogulaamu y'okutwala Uganda ogenda kufa okuggyako nga tusituse engeri gye najja ku ssaawa 2 kansoka empisewo message eno ŋŋambira abantu bonna bakubire Robert Kyagulanyi essimu ssenta bamugambe emmotoka agirekere Museveni n'ebigikwatako byonna kuba sijaasoose ovuga olunaku yali ava oba yali ava Jjinja lwe baasalira Nubiani lwe baamukuba ekigala ky'emmundu bamusala akaso ku mutwe kyenyi ojjukira lwe baamuvuga omujja eyo mpaka ne bamuteeka ewuwo olujjukira bulungi ye kennyini yavayo n'agamba nti bantadde mu mmotoka ne bankuba empiso naye saategedde ki kye baali bankubye okijjukira bulungi baamuggyako blood sample ne bagitwala ne bamukolera specialized nerve agent poison nga yiye bamuggyako blood sample ye ne batwala obutwa ne batwala omusaayi gwe bakafuluma omukolera obutwa obuli special nga bwobwe prototype nerve agent ye yafulumye kubanga bamwegezezaamu omu obutwa emirundi egisukka 20 ne bugaana omutta kati waliwo special prototype nerve agent yafulumye ngeri specialized ye according to his blood type kati njagala abali kuno baliko babeka mu bagambe bawukubire simba mutegeeze emmotoka agireke nga Tundula bwe yagireka nena agireke ne bagimuwa agireke bwe bagimuwadde ayite black down bakivuge bagitwale Nairobi wonna badde mbajeke naye gituulamu ejja kubeera death certificate gyaba yeesayiningidde nga nenda bugisimu fungize awo enkumi muganda wange tweyanza sebo tweyanze kale agenda kubyogera ku ssaawa 2 n'ebintu by'omusajja ono nga biddiriza ate nga bigambwe mala naye mmwe bannange muli mukimanyi nti Uganda kati afuukira ddala firimu mwana Uganda kati firimu mwana nnaku zino abagamba tugenda tuuka mu Uganda ng'okufa kirikya ng'okufa kya bulijjo ba blood man Uganda movie kati Uganda movie yennyini site mwana abaana bamwe mbakuze bagamba okufa Uganda it is a something nakyo nti okwata omukazi n'omusalamu olulimi oba n'omukola kino ofumita omuntu okubesa ziyonde ku street tikya bulijjo abaana bamwe mubagambe nga bagenda ku ssomero bw'osanga omusirikale ng'akubye omutuuze essasi oli kya bulijjo genda osome Uganda yafuuka movie man movie yennyini aya nemmwe okumanya bannange
bakumeba nembo zino filimu za ddala si byakutiisa muri baite politics ona agenda kumana oba religious leaders mwana buli muntu nali influencer apene ku ttaka tusigazenga just Uganda eri awo just eri kubwowe kazenge cheche motoka neyobuza Bobi Wine yana ngenda ne motoka ena jipima munene ngamba ne mpate motoka eno kubasajja geje bagalo bobango bado wako government eno dala tojagala ate motoka eyo bajikwata bajikebera to no muntu ena inango government dala yekebere motoka wacho bojize waka obajijamu ekyuma bajikwata mu bridge kuli ebintu byola banga bibiri awo bili obvious ngo bajimazo jigira mbukanjeze waka kuli ne buzira abajja kujega yaze mulaje tulamu anyway bili bwetuli awo Uganda movie minds Uganda jitira dada man sijja kubalimba Uganda jitira dada Uganda afukira dada movies nyini era muna Uganda sawa zinachabo sabo zante Uganda aleka ne Bobi Wine mazo kumubuka musajja mugezi nnyo era Bobi Wine madde nkusabe okulayira biveeko tubikuda amaso koma togenda nze kyagwagala bana abasajja ba mafia ba ninja neuliza katabika mu wataba mukazi watama mu de bamutira omwana bamba n'omulongo omulala nete mwe wachita male mirundi da ku TV nayo gere mayina kujalina bamutira omwana bamba n'omwana w'omulala you work for them they kill you don't work for them they kill you bana abasajja sibangu all sectors bazikubya abakatoliki babatidde mu abantu abayisiramu bali mu kukaaba banda byamizanyo uyo ne FIFA ekaba babuga asiba mu state house buli muntu everyone is bleeding man awo Uganda nzo kutwa kujja kunsangano sisobola kali nyamu te kali safe Uganda is beyond omwenge gomumya mu government mugamba mbuno mbusibali tuli ku blankets and wine the Uganda we used to run the Uganda that we see misa okuvedda then it is beyond blankets and wine twagala okukolera mu Uganda twagala okugamba abazukulu waffe they go beyond the level of governor this is nonsense we hear sibanyi Uganda chetu nyime that is bollocks Uganda ekonimira wangu wasaba subaba that is why bakuba minister wa byamu sibanyi ndachi wanyizo okunonya kyo bayito yayimba Uganda chetu nyime gwe singoli mukomera mbanja galo statistics okuosinzi dogama ti Uganda nyumira nze mbakuba nga nze sibanyi minister nachi wala gwe mwana gwe yayimba Uganda chetu nyime bado oli mukomera Uganda ekunyumira wasawa zino gwe sibanyi Uganda chetu nyumira muri muze nyizo kutabuka zisigana ne mbanja kunonya wado kumulya jogero sibi ombuli Uganda ekunyumira Uganda is beyond obunda bu TV musiba ko ne mlango kuza mpusibaye mukuba simanyi bivuru twagala kulaba Uganda yese misanga te wali kisanyewo Uganda te kyasimise ebintu byasana woda muve mu byandamu kwa ya meeting Diamond namukwaya meeting Diamond production nyimbo simanyi ne Tanzania Uganda ni bigger than that bullshit basajja ba eco ni babalumbe mukasika mwe do you think these are investors do you think these are real investors nga tuline mu Uganda ekwata investor ne tumuofe ne tumwolera sente ne tusobola kuwola gwe muntu mu na Uganda gwe munansi kuwola sente ofuka investor ne tulina omusoro wolo omugwira we live in a kind of poker. When a boy want tell you to come up on a street and then do something, Moza, katika kaumbe bamutu wala. Muna gendo kula babu ni basiba bagamba it is not about him. Usanga message ali namlu ku it is about the entire Uganda ndi batu twala batumala o mwale mo chimanya. Bagamba it is not about you changa mutegire. Muloza chagenda yazi ndi na video good level na ya kugamba kino kinene kiri atabala mujja gendo kwa kana ngo Buganda tumusigaza abo bagolola. Yes. Don't come in my inbox and tell me Diamond production versus in Namukwai. Zefulira mu. Bobi Wine okuja kwa Bobi
nkulese ebintu bingi bye sigenda kwerabira. Kuzibudde abantu enkuyanja amaaso naye ate ensonyi omusajja obusungu azifudde busungu. Ng'ebagamba kiso kya mbuzi kirekerera simanyi omubaazi kikola kitya? Omusajja obusungu ku kyobudde ku Bobi Wine omanyi kyakoze? Atutte bantu baffe betwesimbisa. Atutte bantu baffe betwesimbisa baatwala. Ono ne Faza gwenda bw'ekirevu ne Faza oyo yegendereze. Oba Faza simanyi bikoze bityo olu Faza yalina ekirevu alinga musajja ali awo akuba nnyo enyale mu Faza mukadde kadde asibaawo zali Bobi Wine akamupostinga recently. Faza oyo yeetaaga obukuumi. Mujja kuba muwulire nti yazidayid in a car accident. Andi baba father bwafiira mu car accident. Yafidde mu car accident zui ng'oyo agenze. Awo tuli nno. Eyo kasaati kakoleddwa Joe Malayika tubajjukiza. Yakola obusaati buno Joe Malayika asinziira mu America naye nga yamaana bad designer this. Akolera buli busiriki. Si kasaati saati naye nga akolera buli busiriki. Akola zigistring akulika ekifaananyi kya bbaawo. Gamba n'oyambala akulika ekifaananyi kya bbaawo wano ku ngabo. N'okambala ogeze mu bwenzi omusajja alaba ekifaananyi kya bbaawo n'omugamba waayi. N'okamukubira nti ndabye ebinyuma. Naye ng'ozebeza abasajja banyuma. Akola bu bra. Akulika ekifaananyi kyo. Akola bu skirt. Akola obutambaala. Akola buli kimu buli kimu. Uganda nti kufiira mu accident. Bamuyita simanyi Father Lwanga. Omusajja bamuwa obukuumi. Nze namulabye musajja ati obuvumu bwakozesa ku myaka gy'emika letabizza mugumuzibu naye abantu bali mu bulumi naye Bobi Wine atamu obukuumi. Something will go wrong. That is not okay. That is not okay. Why father yono why father naye omusajja oyo bamuwa obukuumi agenda kufiira mu accident. Father Lwanga bagenda kufiira mu accident bagenda mukwata balina omukwata kati bamulabye dda Balamu already reported him. Kuba Balamu ya Facebook umayine kuno kwali that is his job. Balamu kati Balamu ya collecting abo video yo butina abuteka mu state house uyo ndakalema bitina Balamu kati bifaza ya mulabye dagenda mulopa. Balamu doesn't want that father to exist. Asiba no Balamu Roma. Balamu yaje wa Roma. I was supposed to meet him. I did meet him. Nenga asiba no Roma nenga sajja batembazi. Nenga li wa no Roma we agenda wa Balamu. Yeah. Aleka tebere byatuuse toyinza kungamba nti Nabagereka si mafia Nabagereka limoro mafia shia uchicho gereka obujoza soba kugamba bana Uganda nti bawanga limwe eno kondi. What is the work of CBS? What is the work good about BBC ma BBC terufina mazimba yachi ni Nabagereka limoro mafia. Yes pengeze jogende Nabagereka limoro mafia straight sikizayo. Nabagereka limoro mafia rungi nnyo. Yes, Nabagereka limoro mafia rungi nnyo. Nakulabenga there was something fishy with the facial expression. You know what he did the rubber bawa. Stand up and say dale. Hami jana. Bako utagendo wasonge ndonga CBS yachi. Jesus Dalton nkula musiza ko mugana nge Jesus Dalton. Yeah man, Jesus Dalton straight from Sudi DJ. DJ wanga singe South Africa mwagala nnyo Dalton Jesus nakula naye maje. Nabagereka mafia. You don't tell me these things in Smile we have a Nabagereka. We don't have a Nabagereka here. Kabaka ali kululuwe. Obuganda bwawambwa that is why mulaba abasajja abatunda wala jinga bazina muna abakaza abana bakabaka banazo babira gabazina zine byekiyumwe. Ulugare zonyango omutunzi wakweta jana akwata mu lubiri omuwala. Natimia cockroach ayeze nembiza zinye mu Kampala. Tuhumiriye tushubiye tidera Buganda agenda jeyo mwana wa Kabaka. Good enough bamuganyira okuyingira mu lubiri kubeera mu chimbizi. The moment I saw Sankali Ambogonga yambadde mu kisoroto njambo ali mu swing pool I knew we are gone. Neranga. And they are using Bukende badde kuba mugonde. Samba bugamba de kanasomeka muno ka kisoroto njambo simanya yambadde ka kisoroto. I knew we are dead and gone. Nabagereka shia mafia for real. Because
Kasooke mbabuleko kino kimu. Toyinza kungamba nti no bbawo ayinza okubeera ng'ali awo. Oba bakusuubiza ki mwana gwe ddemu? Oba noddemu ne bamusuubiza kisi kitegeera. Because okubeera n'Abagereka. You know Kabaka alina abakazi bangi ekyo nkimanyi. The entire world no. Kabaka abadde n'abakazi era abadde n'Rwanda. Mmwe baganda bange abakulidde ekireka. Muzze mulaba Kabaka wammwe ajoginga the last 2 years. Kabaka abadde addukira ekikasozi ka gundi awo. Abadde balaba Kabaka ng'ajoginga. Abadde badduka nabo. Abantu badde bagenda ku makya okulaba Kabaka ng'ajoginga. Oyo Kabaka abadde ajoginga. Oyo Kabaka abadde ajoginga. Kana kaguni mu kasale. N'Abagereka mafia to blow clot. Ekyo nkyogedde. Kuba tulina ebibuuzo bingi nnyo nga tegwandibadde osobola okuyamba. Kiki otuyambye? N'Abagereka kiki otuyambye n'Abagereka mbuulira mulo? Yama omusajjakazi yabadde wali nga nababba wankira ne keeki. Omusajja bambi si mulamu bulungi. Naye nga n'Abagereka seba atemereza agamba laba watu osirisi bakusuubiza ki? But we are n'abakyala bangi maybe at the end of the day manya abasajja bawasa abakazi bangi manyi bino ebyakabaka tumanyi sigo badde manyi kati because the truth kabyogere era mbimanyi mukimanyi bulungi n'Abagereka si abadde omukazi omukulu Kabaka era ne bawasa n'Abagereka